For some reason, and he's a good guy. He has laid the foundation for so many. But Fauzia, but it's thanks to these guys, the Florences of this generation. They are thanks to the Bbosas that they are doing what they are doing so good. So yeah, nenga balina omuzannyo gwabwe ku Easter nga bwe lyenteekateeka era atunyonyodde mwaguli nnyo abamubika mujje mulabe ku stage bwa Sambagala mukaka senti siwanca siwaluddeko Katonda kyamuwa obulamu mwongere kukola bikolobero Katonda ng'amuwa obulamu naye yagambye era oluusi bakola ekibi ekyo naye abantu bayongera okumanya nti ate Bbosa mulwadde ne bamutuukirira ne bamukubira ku masimu olw'ensonga y'obudde okuwagala okuwa papa Bbosa obudde emboozi eno twandigitaddeyo n'esigalayo. Okay, ndowooza era emboozi gigatteko obudde bukusoboza Fauzi oyo naye baamuwa awards bongera okugamba ba actors nti just because they are Ebonies that doesn't mean tebayisobola actingira walala. So she has a very big nomination naye nga si ya Ebonies, it's another acting production or budget production eyamuwa role. Yasoma PhD oluzungu. You know bode se. Kale katubalekere emboozi zino tusinkana olunaku olujja. Nalaba nabo naye Mukama mwebaza olwokuba nti yamponya. He gave me another chance to live, but I also thank you mwenna mikwano gyange, my fans, mwenna mbebaza olw'okunsabira. Yes, social media exaggerating nekiteekamu ebirungo bingi nnyo netiisatiisa abantu, but oluusi ekibi kivaamu ekirungi nti nayongera okufuna abantu abansabira mu ngeri eyo. Naye kati ndi bulungi bawe mulaba era twajjirwa social media etuyambye abantu abamu okuvaayo, abantu abamu bayitidde ku social media okuba nti bavaayo ne ba-earninga ne living on that. Yes, but on the other hand baali badde bakikola ku lwabwe bokka naye nga teba-affectinga bantu balala n'abantu babalala. Kakati ng'okumbika tekyaffectinga nze nzekka, so n'olwekyo tukirekera awo. Kola ku kikyo, noonya talenti yo ogiraga abantu okusinga okwogera ku bantu abalala ate n'oba ng'obwogerako negatively. Naye omuntu ayinza okugamba nti toyina gw'olesa agenda tambulira mu mukululo. Kituufu ky'ogamba era ndi mu kutandika campaign ey'okutandika okugenda mu masomero. Kakati ekyo nsobola kukikola ku baana bato abali mu primary schools kugamba bakule nga kintu kintu kibaagazisa ate era nga bakyabaso. Kawunyemu 360 ewagiddwa ettendekero lya Buddo School of Nursing and Health